Yes, Saud TV gimbandiza kadde kano. Ngena kusaba subscribing emba tumideko. Yina gye musinzizo kupanga maji followinga. Abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Bahrain, Jordan, Oman, USA, mu ggwanga lya Iraq, mu ggwanga lya Canada. Mbatumideko. Wali omusajja mukulu ali mu katundu bakayita Gettysburg. Kali mu USA. Nkutumideko baba webali kubanga ojje kumirako Saud TV yuji ensonga za Kapeesa munaye Kapeesa TikTok waffe omusajja yabadde yakola 6 packs Bambi musajja mukulu ono yafudde ebyaddala ebiri serious era essaawa zino botunya amawulire agatambatambula ku website ezisinga nga manyi kati essaawa zino amawulire gennoonya bagenda ku website yonna oba Facebook mbanonya amawulire gakwatagana ku Kapeesa njagala mbatuuseeko ebintu ebitambatambula ku nsonga za Kapeesa akyali mu ggwanga lya Saudi Arabia eri abadde bagamba nti kampuni eri mu kuteekateeka kumussa kampuni gamazima kampuni teri mu kintu kya Kapeesa ekyokumuzza mu ggwanga Uganda tekiriimu olw'ensonga nti teyamalayo kontrakiti yaabwe teyagimalayo ensonga lwaki kampuni yabiggyeemu enta yo yabyeggyemu tekyagikwatako Kapeesa teyamalayo contract gye baali bateeseza nga bamujja mu Uganda wano okumutwala Saudi Arabia okukola era kampuni eyo tebina bigikwatirirako ebyokuza omulambo gwa Kapeesa mu ggwanga Uganda ku butaka wano ewaffe Uganda kampuni tena wekwatira ku nsonga ezo era bonna batambuza amawulire nti kampuni eri mu kuteekateeka kumuzza nedda bannayuganda bali mu kuŋŋaanya ssente mpolampola mbosika ekyandiyambye gavumenti okubanga ye gavumenti esobola okuyingira munegamba nti katuweeyo ssente zijja okuzza omulambo naye kampuni yo muntu wange ng'amazima kampuni tebiriimu eyamutwala yabeekutulako n'agenda n'atandika okukulabika ng'akola yekka ye nga ye ng'apambana ye nga ye ku lulwe nga talina kampuni yonna gy'alimu mu ggwanga lya Saudi Arabia Kapeesa naye nga musajja mukulu mufu omulambo gwe twalina omu yagukubyeko munye n'olunaku lwe yagwa mu mazzi okumujja mu mazzi abantu abamujja mu mazzi bali baggwanga lya Saudi Arabia sigamba nti bannayuganda be bamujja mu mazzi bannayuganda baaliwo nga Kapeesa agwa mu mazzi tebasobola na kumuyamba osanga singa bamuyamba yaliwonye naye tewali n'omu yamuyambako okulabikanga atereera bonna bakanyanga kulikodinga bu videos bakanyanga kwekubya bu selfie kumukwata bu video bulika ku TikTok musajja mukulu ng'alajja n'amazzi era akakana afudde n'abamujja mu mazzi okujjamu omulambo gwe baali banansi baggwanga lya Saudi Arabia kugamba tewali munnayuganda yenna yakuba liiso ku Kapeesa tewali n'omu singa badde bafuna akakisa akalaba ku mulambo nti baali kuba ebifaananyi ne batika ku social media nti bafuna akakisa ensonga lwaki ebifaananyi tebiri ku social media ebya Kapeesa ng'afudde ensonga lwaki abamu bawakanya nti Kapeesa teyafa naye nga ate musajja mukulu yafa Kapeesa mufu n'onamuyita Kapeesa mufu ninga Bambi Kitalo nye kya Kapeesa ninga Bambi zeze nsonga ezitambula essaawa zino omulambo gutwaliyo mu Ggwanika omulambo gye guli mu Ggwanika ogwa Kapeesa bateekateeka kumuzza ninga bakyasonda ssente ziba mpititivu eziza omulambo omuntu ayinza okuyambako nawayo ssente nga mu lukawe n'ayambako mu kuzza omulambo gwa Kapeesa gavumenti erina okubiyingiramu yokka neyambako ninga yo kampuni gamazima abo nabadde balina mwesituli nga balowooza nti kampuni yegenda okuzza omulambo gwe ndabanga ekijja okuba ekizibu kampuni esesinga oba ogenze n'otuukeyo ne weewaggula n'obeekutulamu baba tebakyagala kumanya biki bikwatako era oba ebeekutuddeko kontrakiti yaabwe ate nga togimazeeyo Kapeesa kyeyakola yabeekutulako ate nga tamazeeyo kontrakiti yaabwe ate nga bebamukwata ne bamutwala mu ggwanga lya Saudi Arabia musubscribing bagita Saud TV nga Kitalo nye kya Kapeesa kibi nnyo ninga musajja mukulu yafudde tumusinga mu video nabezeeko mweraba